Abakozi abazimba akatale k'e Busega oba kayita ka Busega Central Market bakedde kwegugunga enkya ya leero nga balumiriza abavunaanyizibwa ku katale kano saako n'abo bakwata ttenda okukazimba obutabasasula. Abakozi bagamba nti bakola misana na kiro wabula be bakolera tebabala wamu wadde ak'obuntu nga kati akaseera kagenderedde nga tebabakombya yadde ku munwe gw'ennusu. Omusasi waffe Moses Kingi abaddeyo atuwa ebikira ku mboozi eno. Kampuni yakwasibwa omulimu gw'okuzimba akatale k'e Busega Kabusega Central Market eyitibwa Compliant Engineering and Trade Company ng'eno ekozesa abakozi abawerako wabula balumiriza abaapatana omulimu guno obutabakombya yadde ennusu kye bagamba nti bamenyekera bwereere. Bano bagamba nti baakoma okufuna ssente ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi oguwedde ate era nga zaali za bitundu ne basuubizibwa okubongera endala wabula kati zaafuuka gannyana anti ganywebwa mu wangaazi. Bagamba nti bagenda kusasula abaana luvannyuma lwa wiiki 2. Wiiki 2 olwaggwayo ne batandika tugenda kubawa olwokubiri ne lutuuka ate lwakusatu nti ate lwakuna ate lwamukaaga katulaba obudde bugenderedde. It was on 23rd when people are going back for Christmas. Then they give everybody half payment that are going to give money after 1 week. After 1 week, nothing they have received. Sasula sente kwalinga kwa wiiki 2. Watu kama wiiki 2 tunaona tukawa musana. Tukola tukumikiriza wiiki 2 nizigwa. Embeera abakozi bano gye bataddewo esannyalaza emirimu gy'abantu abaliraanye akatale kano n'abamu ne bawalirizibwa okuggalawo ng'embeera tebaagisobole. Tukoze omwezi mulamba kuva nga 27. Tebatusasula ssente era bwe tuvuddeyo ine peaceful way twagala ssente batukubye tiyagaasi batufulumiza ekikomera. Abakozi bano bagamba nti bakooye okubuzibwabuzibwa okuva eri bakama baabwe nga babasuubiza entakeera nga bwe bagenda okubasasula ensako yaabwe ate nga n'akasente kabeera tekajja. Nze ndikubanja ssente ndi muntu wamu ndikubanja zange enganze naye ndikubanja $1,000,000 229 ze ssente ze manja kampuni ya Compliant tebannampa ssente zange naye saagala kwata ssente zange enganze njagala batuwe ssente ezaffe ffenna. Like me, I demand 560,000 shillings at this moment. Poliisi naye etuuse bukubirira okubeerawo embeera singa esajjuka. Omwogezi w'akatale kano ky'omuhendo Stephen Balinda atubuulidde ebitonotono ebivudde mu nsisinkano etabaddeemu bannamawulire. Era n'amawulire gensembeyo okufuna nti bayise bakama baabwe kanzi bakama baabano sibamanyi nze mmanyi Compliant kati wa Compliant obanga nti ayise bakama baabano essaawa zampadde 2 kanzirinde ziggweko mbawulire ekiddako. Wetuviiridde mu kifo kino ng'abakozi balinda kadde kokka akabasuubiziddwa bakama baabwe katuuke. Kiyenji Moses, Deuta TV, Amasukkulum.